lwaki njagala nnyo Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna. Bwe namubuuza ebintu byange bye nali mubuuza okulaba bye tugenda mu yaŋŋamba Waiswa nze kuba nze ne baŋŋamba mu 2018 baŋŋamba ebyokutemula Kyagulanyi. Baŋŋamba nga baŋŋamba bali mu high levels of security. Ne baŋŋamba tajja kumalako. Saalinda ne musanga ne mwana waya nkufunye twali moloka aba ne mwana ABC ku Parliamentary Avenue 2018 I think April 20 something. Nkutire bagamba ku olwo ne banga we will not allow him on the ballot. We will not allow him on the what? Etomanyi tera mu gw'omunaana bamukuba mu gw'omusanvu nga gugwako mu 2018 nengenda nensika Kyagulanyi yali ajja ku Parliamentary Avenue agenda kulaba Don Sheriff yali n'omuvubuka bamuyita Dennis Tumuhaire tumuleka ku Magic Parking nentula mu V8 eyo yennyini ey'omwaluwa nemugamba nti no boss ebiriwo bimanyi nti ebanga yajja kunyiga tojja kubasumbuwa nanga Waiswa kabanyige naye njagala bagenda okunyiga nga Bannayuganda nga mwe Bawaiswa mwenna mufuuse Bakyagulanyi. Ngambo nayagala kunfuula Bobi Wine ono musaado naenda kunfuula Bobi Wine ni mwembi. Kwanirizaako nnyo mukwano gwange nagyo osinza okuba nga otuwuliriza webali kwekumira ku Mayunga Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kirira wansi ojja kulaba ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako ofollowing obeere nga oli updated gwe buli kimu muganda wange ali yampuliriza. Waiswa annyonnyodde ekyama kya gavumenti annyonnyodde ensonga kyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu wakyera amufiirako n'annyonnyola n'ebyama nga gavumenti bwe yalina olukwe lw'okwagala okutta Kyagulanyi. So olukwe terutandise mwaka guno mbwokuba tugenda mu kalulu byava dda nga bateekateeka kuva kalulu kali eri aka 2021 baali bateekateeka dda nga balina pulaani etta Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'abalemerera. Kati ke yabalemerera ku olwo kati ate balaba adevelopinze ettutumu lingi kati ate tebakyasobolerako ddala. Balaba nga omuzannyo gubasse mu V. Era bangi mugenda balaba bagenda kuvaayo baatula amazima. Omanye ekkubo ly'amazima tebirisibwa misanvu. Ojja kulaba buli muntu waayatula ogambe bannange noono. So tubeere nga twegendereza nnyo n'abantu bennyini be tuwangala nabo ne bani be tusheyalinga nabo ebyama ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Wabula kinjagala obbakubiriza ennyo kwe kusigala nga mutambulira mu kkubo erya struggle. Buli muntu gy'oli obeere kalabalaba wa munno. Oteme ekkubo n'empenda esobola okutuusa mu Uganda empya. Obunyiikivu n'obuteetiiririra gwe mulamwa gumulina okutambulirako. Okwolesa obuvumu naye nga muyina ekigendererwa. Okwewala obuvuyo obuyinza obbateekako emikugiro bisobola obbakugira obutatuuka mu kalulu ka 2026. So tukubiriza buli muntu okwekuuma butiribiri kubanga akaluluko ka mugaso nnyo oba obulamu bwo bwa mugaso nnyo mu mwaka 2026 kubanga Uganda weesalawo okukyusa obukulembeze. Uganda weeyingira ensi empya bwefuuka egenda kuba yeeyubula. Gwera atamanyi kino ogenda kulaba ku Uganda nga yeeyubula. So beera muvumu totunda mwoyo gwo lwa buntu butaliimu. Mubeere balwanirizi b'eggwanga lyammwe. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.